President Museveni atongozza omulimu gw'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omuka eya standard gauge oluwezaako kilomita 273 okuva e Malaba okutuuka e Kampala. Omukolo gubadde mu disitulikiti Tololo. Gavumenti yateeka omukono ku ndagaano omwezi oguwedde ne kampuni ya Butuluki yayape magezi okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omuka luno wakati wa Malaba ne Kampala ku ttuleyini kominga omulimu gusuubirwa okugwa mu myezi 48. Pulezidenti mu kwogera kwategeezezza nti okuzimba oluguudo luno kugendereddwamu okumalawo n'okukiriza akalippagano k'ebidduka n'emmotoka ezeetikirira abaguzi okubitambuza. Omujjuzo ku luguudo buli omu ali ku luguudo, so amafuta petroleum will have to go through the pipeline. We will not see motoka bya petroli ku luguudo. Abagagga bagenda kutambulira mu nyonyi, abano ne batuvaako. Pulezidenti ategeezezza nti wadde ebyenfuna bigazi naye ebyentambula bidesibira birukufu ate nga bya bbeeyi. But secondly, the cost and the wastage, because because of that mujuzo, you don't go full speed. You go stop, traffic. Then the roads are getting damaged. So therefore, Yeturaga, where we are going, cargo will mainly be on the railway. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.